Ng'asinziira mu kubaganya ebirowoozo ku biseera eby'omu maaso eby'amasannyalaze oluvannyuma lw'ekitongole kya Wamema okuggyibwawo. Ng'okubaganya ebirowoozo kuno kuteekeddwa ekitongole ekya Kigo Thinkers ku kitebe kya Electricity Regulatory Authority. Ssenkulu w'ekitongole kino Engineer Ziriya Tibarwako ategeeza nti ensimbi obukadde bwa $118 gavumenti ziyalirira Wameme olw'okuba nga yeetennazinunula endagaano yaayo yaggwerako. Kati zigenda kgenda eri kampuni ya Uganda Electricity Distribution Company Limited ng'eneegenda kuzijja mu kutunda amasannyalaze ate zisige mu kubunyisa amasannyalaze mu myezi 9 egisooka. Kubajjukira gavumenti yali esasula facilities oba waya transformer Wameme ze yateekawo naye nga zikyalina omugaso gw'okukola ate nga baali tebannaba kusasula ssente ze bakozesa nga bateekawo ebyuma ebyo bikalimagezi bye tukozesa okusansaanya amasannyalaze. Kale ssente ezo distribution egenda nga ezisoloza nga ku moota w'amasannyalaze okulaba nti distribution tiddayo okubula ssente. Obula ab'ekitongole kya ERA bawadde abayo EDCL omwaka gumu okukendeeza ku masannyalaze Uganda geefiirwa okuva mu bitundu 16 ku buli 100 agabadde gafa mu biseera bya Wameme okudda ku bitundu 14 n'obutundu 59 ku 100. Ekintu Engineer Tibarwa kyagamba nti kigenda kuyamba kuwalirizayo EDCL okukola obuteebalira okutuusa obuweereza eri abantu. Wameme babuulidde nti ebaamalira amasannyalaze ago gaali butundu 16. Kati ffe twabasetingidde target nti mu myezi gino 9 balina okuva ku 16 bake ku 14 n'obutundu 59 ate omwaka oguddako ate bake paka ku butundu 13 ate bake paka ku butundu 12. Okusinziira ku Engineer Protas Tibyakinura akulira ebyekikugu mu kitongole kya EDCL obwetaavu bw'amaanyi nnyo buliwo okwongera ensimbi mu kutambuza amasannyalaze okugatuusa ku bantu okugula transformer. Tekinologiya na buli kalonda yenna yeetaagisa okulaba nga tewabaawo nkenyera mu kubunyisa amasannyalaze era nga ssente ezibaweereddwa zijja kuyamba nnyo. Abasinga bali ne transformers nga tezikyakola mu kisizini ebbiri tuzimaze nga tuzizaayo abamu networks ezimu zaali zaagwa tumaze ezino ennaku nga tuzizaayo. Ekisinga okukulu kye tuluubirira nti tugenda kumalawo 3 nga tuziza network ku mutindo gw'olina okubeerako. Ayogedde ku muwendo gw'abantu abaali basasudde amasannyalaze mu Wameme ne batagafuna oluvannyuma lw'endagaano yaabwe okuggwako. Tugenda bayunga ku masannyalaze nga tewali kuddamu kusasula ssente yonna endala kubanga obuvunaanyizibwa baali babukola dda baali basasula. Ekyo tugenda kitandika mu wiiki eno etandika. Agamba nti kati bateeseteese bulungi okukola omulimu guno kutandika ne wiiki ejja era nga bagenda kuggulawo eri abo bonna baagala okusaba okubayunga ku masannyalaze. Sisitemu zigenda kugulwawo eza Wameme nga bwe zibadde zikola buli omu atandika okwapulayinga nga bwe bakolanga era tutandika okwakonekitinga. Freddy Kajubi yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.